Kakati ayagala okusinika ku mannyo gwe njagala ku vidiyo eno nga gwe owulira oyagala kuseka gwe njagala ku vidiyo eno. Omuvubuka oyo mumulaba. Omuvubuka oyo bebana abantu abakyusa amaloboozi g'ebintu. Nayogera ng'embizzi, nayogera ng'enswera, nayogera ng'ente, nayogera simanya nga kkapa. Akola amaloboozi ga bintu bingi. Kakati ekisinza okunsasa kweno vidiyo bamubuuzizza osobola okukaaba ng'embizzi n'agamba nsobola okukaaba ng'embizzi naddala ng'embizzi enjala egiruma. Embizzi eba enjala egiruma ng'ekaaba erina engeri gy'ekaabamu n'akaaba ng'embizzi. Ne bamugamba osobola okukaaba ng'enswera n'agamba yisi nsobola okukaaba ng'enswera n'akaaba ng'enswera. Kakati ekinyusi we kibadde bamubuuzizza amaloboozi gonna tugawulidde wabula twagala otukaabiremu ng'omukazi ng'ali mu mukwano n'omusajja nga bakola mukwano naye okaabe ng'omukazi. Ekivubuka kino kibadde kisiru nnyo, kibadde kigwagwa. Kino ekikyusa amaloboozi kitandise okukola ekivubuka kitandise okukaaba naye nga kikaaba ng'omukazi ng'omukazi mbw ali mu mukwano nekitandika okukola naye mpulidde ng'afa. Jjukira nali nafudde dda kati ate olwo nenfa. Mu butuufu nsese nempulira nga ne muno mu matama munnuma mbu kibadde kikaaba ng'omukazi ng'omukazi ali mu mukwano. Kikyusiza akaloboozi ne kikolamu ne kano eno. Oh, baby. Kakati eno ye talenti ye. Era agenda abantu bamuwa ssente okukaaba bw'atyo. Wano avuddewo akuŋŋaanyizaawo emitwalo gyegi, emitwalo gy'esatu ku 280. Akolera nno ddala ssente lwa kukyusa maloboozi na kukaaba nga bw'owulidde akaaba. Naye Mukama Katonda ono emirimu giri ku nsi sijja kulimba. Vidiyo eno egenda kuteeka akamwenyumwenyu oba akasiko ku matama bw'oba omaliriza okugiraba. Ago ge mazima. Saagala kukulwisa, njagala ngikutuuseeko ogyerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Addagi. Wakozeyo ssente mmeka? Wakozeyo ssente nga mmeka? Navaayo nkozeyo 2.5. Kati olwo ate transport gw'oba otambulira? Awo otambuzawo bigere nanti. Ng'ova ebuwongo otambuzawo bigere paka mu Nnyendo? Awo otambuzawo bigere. N'amadda? Kati nga weebuti. Weebuti nga buwungedde. Awo mba nva mu Nnyendo nga nzira Masaka nga ngenda nkaaba paka Masaka. Ayagala nga mpita nga mubuulira ebirala byenkaaba. Naye akabizzi kano tewakakaabye bulungi so oddemu okabe akabizzi akato. Kaaba weepatu. Ate ono akaaba ono abakaaba ng'afiiriddwa. Bakaaba weepatu. Ate awo kisolo ky'ekirala ky'omanyi ekikaaba? Ate olwo kisolo ky'ekirala ky'omanyi ky'omanyi okukaabya? Enswera. Enswera yo ekaaba etya? Kale awo ate ekisolo kyawe ekirala ky'omanyi era? Embizzi enkulu. Embizzi enkulu ekaaba etya? Ekoleeki. Eba nnume oba eba nkazi? Okuba gwakula. Ng'erabye ekyokula. Ate kati wano nga ndi mu kisaawe ng'omukyala mutta. Awo ng'omukyala mutta ndi mu kisaawe. Awo enjagala. Akola ati? Akola ati omukyala? Sorry, baby. Sorry, honey.
Kano byonna ekitegeeza byonna byokaaba biweddeyo ebisolo byonna bimazeeyo. Sorry, baby. Sorry, honey. That's how I love. Nze nkuggyeko engalo. Amazima go gali nti vidiyo eno enkoledde era naawe wagiraba nkimanyi ekutadde akasiko ku matama. Omanyi kankubuulire, tuyita mu bintu bingi kale, like tubeera ne stress ez'emirimu, tubeera ne stress ez'abababa bw'oba ng'oli mu kiyuma, tubeera ne stress ez'ababoosi. Kati kugamba ogenda tubeera ne stress za famire, stress z'abaana. Kati ogenda okakananga olunaku ogenda kulumalako nga mutuufu tofunye na kintu kikusesa. Naye nkiwa bulungi nnyo nti vidiyo eno ejja kusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku matama go. Nga sinaba kwongerayo nyongera okukujjukiza nti CEO Michael Uganda Airport Pickup bwe tuli okuba nti ate tukutambuza travel like a queen, okuba nti tukutwala mu destination yo gy'oyagala okuba nti ate otuukamu. Naawe aliyo ng'oyagala okukolera omwagalwa wo surprise, oyagala okolera mama wo surprise, oyagala okolera abaana bo surprise, oyagala okusanyusa omuntu akulabirira abaana, ekyo ekintu nkikolerako ddala osobola okuntumayo ne nsobola okuba nti ate tubasanyusa. Naawe aliyo ng'olina ebintu byo by'okolako e Uganda, olina poloti gye wagula gy'oyagala okuba nti ate olambula, olina ekizimbe kyo ky'oyagala okuba nti ate olambula, buli kimu kikwatagana bulungi, osobola okuntumayo ne nsobola okuba nti ate mbikulambulira. Kakati nga neeyongeddeyo, mbadde mmaze ebbanga nga siraba bantu bafuusa ng'ono. Nakoma okulaba omusajja akyusa amaloboozi bw'ati, yali musajja mukulu edda nga nkyalina muto, mbadde maze emyaka mingi nga siwulira ku muntu akyusa amaloboozi, agana amaloboozi okukaaba ng'ebisolo. Ate oli omusajja yali akaabira ddala ng'akaabanga buli kimu, akaabanga embizi, akaabanga pusi, akaabanga embwa, akaabanga ente, akaabanga ng'omufiirwa. Nkugambye oli omusajja yali akyusa amaloboozi nyaabula, naye ate ono amufuludde. Ono omwana afuludde oli omusajja kubanga ono ate ye abitaddemu ebisoko. Ono abitaddemu ebisoko kubanga ak'omukazi ke kasize okunzita kabadde kanzise, se babadde serious. Kati kankubuulire, eno ye bizinensi ye, era bw'atuuka mu bantu ne bamugamba tukaabiremu bwoti ne bwoti, bamuwa ssente, amuwadde 10, amuwadde 2, amuwadde kino, amuwadde kiri, okakananga woka wabadde amaliriza akuŋŋaanyizzaawo ssente z'akuŋŋaanyizza. Ye bizinensi ye musajja wattu. Abavubuka nga bano ekifo ky'okubba bwe beekolera akantu ke kano n'agenda nga asolooza mu bantu ssente nga tabanyaze, nga tababbye, tabakase, nga bazimuwadde bulungi, kye kiba kisinga. Tewali kisinga ng'ekyo. Ono aba muvubuka mukozi era nga muyiiya. Eno Uganda yakuyiiya, yakutetenkanya. Gwe tuula wali tamaloboozi go kabamu ng'embizi. Muganda wange abantu balina talenti. Kati kankubuulire, osobola okumulaba wano n'omunyooma naye ekintu kyakola gwe tosobola kukikola. Katonda yeeterekera ebintu bye, gwe tosobola kukikola. Osobola omulaba nga gwe akulimba naye tosobola kugeegeenya yadde n'ekyo. Kati alina engeri gy'akabyemu ng'enswera nakola mu butuufu nga kalinga akaswera kennyini, akaswera kali kakuyiseeko n'okawera ku kutu nga kakaaba. Mu butuufu omusajja ono bw'atyo bw'abadde akola. Naye omugamba Katonda yeesigaliza ebitone. Abantu balina ebitone ku nsi ya Katonda, ate nga wano mu Uganda buli omu kati alya ku kitone kye. Abantu kati balya ku bitone byabwe. Eri abalya ku mupiira, eri abalya ku kuyimba, kati ono alya ku kukyusa maloboozi. Naye ak'omukazi kabadde kanzise. Omuye yagenze n'akyukusa ng'omukazi ng'ali mu mukwano, bali mu kwekola n'omusajja. Waawe dadi ozita nani waawe
Mukama Katonda ono abantu banoonyeza ssente naye abantu banoonyeza ssente tetulina kyakukola kubanga munnange omusajja golaba oyo amaloboozi agakyusizza era buli kimu akikoze ate munnange tugambe ki ogenda mukwata mu nsawo nti akubbye nedda ogenda mukola ki tewali tewali era avuddewo akukumbyewo ssente ze namala n'atambula n'agenda kale nno n'olwekyo Michael Uganda YouTube channel kwoli mbagala nnyo bannange mwena abeekuumira ku mukutu subscribe nga nnamukuba nti ate otegattako sokuba nti tutambulira ddala wamu eno YouTube channel yokka kwogenda okusanga amawule gotagenda kusanga wantu wala wonna kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate osubscribinga sokuba nti tutambulira ddala wamu sokona mukapesa ka subscribe ako then bw'omalirizako namukadde akadde ako ojja kuba nti otaddeko notification obe nga ate tosuba buli video gye mba nkutereddeyo. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, mubeere bulungi, mweraba.